Bobo Beauty is my friend. This is Shiba Kalungi atwanjulidde munangate Bobo Beauty esaidi eno ho omukyala bannange abadde akakasa ku saidi yemu Spice Diana kw'osaate ne Fikfa Maker beekoza munangate ebintu kw'osaate ne Cindy Sanyu nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusako ko maaso awo bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yugi kansooke nkutegeeze nti nno kasitobeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'osaate n'okulayikinga vidiyo muganda wange kakati nno bulijjo neebuuza munnange ne ŋŋamba nti nno Shiba Kalungi akozesa ki kumbe bulijjo akozesa munangate Bobo Beauty gwe kasita omulaba ng'atemagana Bobo Beauty gye yeesiga munnange okubeera nga emufuula munangate ow'enjawulo esayidi eno kakati nno abadde n'obubaka bw'abadde akakasa bannange mu katambi. Hey girlies, this is my girl's gloss, Bobo. Bobo Beauty is my friend. This is not. I'm not paid for this. I'm being a good friend, supporting a friend. Try it. Get Bobo lip glosses. They're so cool. So this one is called Peptide Lip Gloss. Love it. She has more, by the way. Ta-da-da! Bobo makeup. Thank you, Bobo, for my gifts. I got them. Girlies who support my girl. And if you're supporting from my page, please tell her Shiba sent me to support you. Kisses. N'atemagana okukamalako munnangate obumazi ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyoko Cindy Sanyu yeekoze ebintu bitya abadde akutte Rolex naye ninze okubeera nga munnange nga aluma ku Rolex naye bannange yonna gye biggweredde wabaddewoko by the way eddoboozi lyabadde akozeemuko challenge wali ku mukutu munnangate ogwa TikTok. You wonder why people can keep your name out of their mouths? Do you know why? Come, let me tell you. Your name is a password. Your name is a code. Your name gives them access to belong. If they don't call your name, nobody will pay attention to them because they don't have anything better to say. They have to say your name to draw the attention because there's something about your name. Your name carries this energy. Your name is a magnet. When they call your name, even when people are sleeping, they... Omuyimbi munangate Cindy Sanyu bw'atyo bw'alabise ku sayidi y'emu n'ebibadde bitambula wali ku luyimba lwa Cindy Sanyu kw'ossa ne Omega 256 oluyimba lwa See You Tonight muganda wange waliwo gye mpita ayita eno nga munnange ng'osanga n'abaana abato nga baluyimba kiraga nti nno oluyimba luno munnangate lwongedde okubeera nga lukwata munnangate ensi omubabiro wabula ekibadde mu katambi kano omwana ono alina engeri gye yeewunyikirizaamu abantu abamu ku mukutu munnangate ogwa TikTok abadde ali mu kusanyukira ku luyimba luno jjukira nti nebadde vidiyo babadde bali mu giraba wali munnangate ku TV nga boogezako okulaba. Akopa ne dance move. Mulaba ngenda omuteeka ku TikTok. Oluyimba olwa See You munnangate Tonight lukyakutte munnangate omubabiro okwetooloola ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyoko Spice Diana kw'osaate ne Fikfa Maker beeguddeko naye Spice Diana anyumidde agambye nti no ssebo Fikfa Maker ssebo mpa ekirabo kyange eky'amazaalibwa omanyi mwana muwala ono gabadde mazaalibwa ge gye buvuddeko kaakati nno kasita beeguddeko ko wali ne Fikfa Maker ho ekibadde mu katambi nga boogezako okulaba. Special treatment. I'm going to teach you like
Speaking kuva lulyo ngamba birthday gift yange njagala agenda kubaza. Gift yo agina. Yeba mugamba Bakuba. ashuke. Surprise. And still you can surprise me. Don't worry. Kansirike. Kale njagala kugundi. Kansirike sinamugenda ninde surprise. With Big Daddy. Outside. Akatambi ako akabadde kafuuse munnangate ettabbu ku mikutu munnangate egy'enjawulo. Jjukira nti nno babadde wali munnangate nga bagenda okupafominga ku Comedy Store. By the way n'avaayoko n'ateekayoko n'ebyo ebifaananyi nabyo bibadde bikutte bambi akati abadde ayaka mwana muwala munnangate Spice Diana. Bwe nti nno munnangate bwe nkoze gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnangate biturekere tujja kubeera nga tukuwa update.